Lino ly'eddwaliro lya Tororo Referral Hospital nga lirisinga obunene mu ttundutundu y'e Sebeyi omuli disitulikiti y'e Tororo, Busia, Bugiri, Buteregga, Manaafa n'endala. Wadde nga minisitule y'ebyobulamu ebadde efubye okuweereza ebikozesebwa mu budde, abantu bangi bazze beemulugunya ku basawo mu ddwaliro lino. Bagamba nti bagibaako ssente okufuna obujjanjabi kw'ossa n'okusindikibwa ebweru w'eddwaliro buli kiseera okugula eddagala wadde nga balirina. Kitwennyamiza nnyo nti abantu obalagirwa okugenda okugula eddagala ebweru mu buduuka buno obutunda amadagala n'eddagala nga Panado n'oba bagende baligula ebweru ekitali kituufu. Kati oluvannyuma lw'okwemulugunya kuno, aba ofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti nga bakulembeddwamu Kaliisoliiso yennyini, omulamuzi Aisha Naluzze, beesitudde okulaba ku ngeri eddwaliro lino gye liddukanyizibwamu. But she's not requesting. Do you know what is happening in there? The toilets are open. You are treating patients who are going to go away with infection. And you have all that liquid soap lying there. Wabula embeera gye balisanzeemu yennyamiza okutandikira ddala ku kaabuyonjo nga n'eddwaliro lyennyini kyafu ebitagambika. Ebiyigo mwe bagenda bikyafu nnyo ate nga lino ddwaliro ojja oli mulamu bw'okyamayo oddayo na bulwadde. Bano bakitegeeredde wano nti omuntu akola mu ggwanika ate yakola ne ku kulongoosa abafu kiyite postmortem kyokka nga tabirinaamu bukugu. Mukyala eddugala nnyo erimu mayinja, tusanzemu emirambo 3, tebalina fridge. Ate ekiruma nti n'omuntu akola ku bagenzi abo nti oba postmortem gwekulaba kyekisa omuntu eyalibadde omuntu alongoosa mokyale ate yakola. Kati omusawo mwennyini ateekeddwa okukola ye taliiwo. Mokyale atenda nti yakola emirimu gy'oli ekitali kituufu. Wadde nga basanze ebikozesebwa mu ddwaliro nga mwebiri, gamba ng'eddagala n'ebitanda kw'ossa n'emifaliso, ate abalwadde babasanze ku siminti, abamu nga tebalina waakwegeka luba. N'ebidomola bya sabbuuni bingi biri mu sitowa, emifaliso emipya eritulabya emifaliso gyonna egiyuliseyulise naye ng'emipya giri mu sitowa bagiterese. Neweebuuza oba bafaaki. Ng'oggyeko okubasindika ng'ebweru okugula eddagala, abalwadde basabibwa ssente okujjanjabibwa naddala abalongoosebwa. Were you operated on? Yes, they have removed the uterus. They have removed what? Uterus. Uterus. Okay. So did you have to pay? Yes. How much? My mother paid 400. To who? Doctor, I don't know. Doctor who? Doctor who? Mamu doctor man. Doctor who? Less individual persons, like they agree with a specific doctor. Because in most cases, for us, we don't charge. So some doctors do private. Maybe if they agree with the patient, maybe that's when it's their individual persons. Ng'amaze okulambuzibwa n'okuwulira ebyogerwa ku ddwaliro lino, Kaliisoliiso alagidde abakulira eddwaliro lino okuli Proscovia Owino, Livingstone Okepe ne Moses Owino abadde akola mu ggwanika bakwatibwe. Mr. Ape Livingstone. Okape Livingstone. The other one is Proscovia who? Owino. Okay. And this is the mortuary attendant. What are your names, sir? Owino. Owino. Okay. Now I'm going to go with these people. I think I need to record statements from them. Naluzze ategeezezza ng'obuli bw'enguzi bwe bususse mu bakozi ba gavumenti naddala ku disitulikiti. Ono ategeezezza nga bwe bagenda okukolagana n'ebitongole ebirala ebirwanyisa obuli bw'enguzi okulaba nga balwanyisa enguzi mu ggwanga. To have a discussion with these anti-corruption agencies. When Shaku is investigating a matter, they are supposed to appraiser as in inform the IG office so that we don't clash. Kaliisoliiso ategeezezza ng'ebikwekweto bino bwe bagenda okubitwala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'olwavudde e Tororo bayolekedde Mbaale.